tugenda okujja mu kalulu ba candidate nga buli omu otegede ntugenda ko hesaba electrical machines kitegeeza strategic zonna zabadde zibesingiddewa kukuuma lwansonga akuuma ako babadde okusinzira bangeje bakatusomesa babadde bagenda kaleeta nga kali input gwo badde ogenda okafeedinga from the beginning scanning barcode ya kalulu no scanning obutabo no buli information gikali kagenda ofuna kalinga simu ng'ogiguze empya n'ogisako application zonna zoyagala buli information gikali kagenda obba nayo twali tugenda giteerako awo ffenna abalondesa ba agent n'abalonzi nga balaba era ne mukuggalawo kabadde kachovola abantu ge mukubala akalundi kano kakyagulani kamoyi no kasikaninga katulage nti already kayiseemuko kuba bagundi yako serial number yabadde yiseemu ng'okakuulamu ne mukabala abadde olina okukakulamu kati awo okubba kwali badde kutono era katayise mu electrical machine wano nga tukalonda wali mukabala kali badde kagamba rejected natumanya nti yakomyewo gwakumeka gwakubiri akuma wekatukozese okutukoze bakuyita kukosa katukozezaamu nnyawo lwansonga ffenna twali tubaze kuuma kati nenkola we yazze yabadde yakigwawo bugwi netandika kwetegekeraawo ekintu ekitali kyangu ekintu ky'okwetegekeraawo kiba kizibu lwansonga n'abaana bonna abadde batukuumira akalu twali tubasomesezza kuuma ngola yaako tetwabasomesezaamu strategy ndala nti waliwo strategy zino zibasobola oyitamu ne babba wano ne bakola bwe ffenna twali tuzze tubeesingidde ku ki kukuuma era katwaffectinze nnyo nnyo eno ye Magala TV okumanya we kutandikira Wow, tukwanirizaako gwe wena omulabi waffe owa Magala TV erinnya nga bulijjo Simple Steven za Simple Profile tuba tuyingiddewo mu programu yaffe twebuuse ku Magala TV naye nga mbebaza mwenna abagenda mu maaso n'okubeera nga mutugoberera omwaka 2026 tugutandise gavumenti yakyuse simanyi oba yakyuse oba yasigadde nga bweri naye byalangiriddwa mwabitegedde awo ne tugenda okutunuulira 2026 oba ekisanja kineno ekyomusanvu ekya Parliamenti ya Uganda tugenda batukuba torch mu ebyo ebyabaddewo mu kalulu kaneeno okulonda nga bwe kwatambudde okwetoloola eggwanga tugenda batutunuulira biki ebyatambudde obulungi biki ebyaganye naye nga mu programu eno sirimu nzekka ndi ne muganda wange ono agenda beera nga atubuuzaako tumutegeere naye tumuleese abeere nga ayongera okuttaanya ku nsonga ezimu z'obadde tomanyira nti programu tugiyita twebuuse ku Magala TV kasooka tubuuzeeko n'oluvannyuma tugende mu maaso abatulaba mwasiibye mutya oba mwasuze mutya erinnya n'eddoboozi nze Arnold Sendijja kansala wammwe omu yeka ku Mabanda era nga ndi political analyst nsangibwe ne waffe Matugga Nansana Municipality Gombe nga bulijjo oyo Arnold kansala agenda yeesimbyewo ku Mabanda kisangibwawa wano wenyini wetuli Mabanda kisangibwa Gombe mu muluka gwe Matugga oyo no kansala oli ku kadi ki NUP kadi ya NUP munankyukakyuka ate nga analyst oba agezaako okusunsula ebyobufuzi oba current affairs okutwaliza wamu eba bigenda maaso mu ggwanga agenda maaso n'okubeera nga abitaputa gwe Munnayuganda oba oli awo kyobadde tomanyi n'obeera nga okitegeera wano ku Magala TV twasalawo okubeera nga tutuusaako ensonga ezo zennyini nnyini. Mr. Arnold wanyise mukuliko okulonda kuno kwera kukulika tulinga ababadde mu lutalo lubadde lutalo lwennyini wane waffe twabadde mu lutalo twalondedde mu kafiyo okutuyinza nga twabadde mu lockdown ekyabadde Matugga wano bajja kikunyumiza ffe munda batusibiddemu nga baagala ba agent nabalondesa bokka olwo abalonzi ng'omuggo guli ebweru ate nga babaagalawo buli amalolonda bamufulumya nga mubbi era ekyabadde wano ku Mabanda lwakuba nti twatuse ekiseera ne tumanya tusome embeera nengamba bannange be twabadde nabo munda it's better to keep what we have okusinga bwe tunaluzinga byonna era nengezaako gamba abantu bange ne bagamba mukakkane at least tubale kino kye tuyina kuba okuteekateeka kwabe kukwabadde kwakukyankanya awo baleme kubalibwa ne bagambe nti abantu bakoze fujjo obwawo tetwabubaze nga bwe kyali ekazo naye oba oli awo mwamaze ne mukabala twamaze ne tukabala era DRFM zaffe ne tuzitwalayo ne tuziweereza naye bo mission yaabwe era ne tufuba nnyo ereme kuyitamu kuba waliwo okusomoza okujja nga kukulina kusomozebwa naye nga waliwo akufunamu mutasobola okukyankanya ne mukyankanya ne mulwana nga twabadde awo ne baleeta emmamba buli kimu ne bikyankanya ne tufunye nga tetubaze nga tetufunye
kati tufe twayekumye ne tugasooka tukuume kino kye tuyina era ababaka baffe bonna bayiseemu bulungi ne diara forms zaabwe bazifunye bulungi. Okay, muyogeyoge ku side eyo twagala tusiigire toki Munnayuganda ebyabaddewo mu kalulu okuviira ddala ku ntandikwa yokka kuba obudde bwe balanga mwabutuukiriza oba gwenga gwe ekifaananyi kyolaba kyosobola osigira Munnayuganda okwetoloola eggwanga wano tuba twogera ku nsonga zino twogera ku ggwanga lyonna Uganda yonna process nga bwe yatambudde gwenga gwe wagira byotya process nga bwe yatambudde w'ensonga okuviira ddala kudde wano ng'Omunnayuganda agenza okulonda akalulu ng'ennaku z'omwezi 15 olunaku lwali lwakuna process yonna nga bwe yatambudde bweba percentage electoral commission yafunyeko just 20% ku 10 kuba byonna bye yatusuubiza mu kulonda teri kyatuukiridde yatusuubiza mwami Byabakama yatugamba ku ssaawa 11 abantu bagenda batuuse ku polling station abantu balondera batuuse ku ssaawa emu awo ne bagwa obudde ne bufa ne batugamba ku ssaawa emu tuba tutandika twatandise ssaawa 5 n'ekitundu ne batugamba tugenda kukozesa biometric machine tezaalabiseko ffe tetwalabyeko wadde n'emu kati ate we nakoze research okwetolera eggwanga nawe zaabadde tezikola n'olw'ensonga eyo mu Uganda wonna percentage gye baafunye Electoral Commission baafunye 20% ku nteekateeka yaabwe kuba bali batusuubiza nti obululu bugenda babusikaningibwa era buli kimu kyamateeka kubanga kuuma kagenda okukola ku byokulonda kati tekakoze kitegeeza nebyo byennyini bye balangirira ebisinga bifu lwa nsonga kiri baali bakiyisa ne mu tteeka nti n'akalulu akamaze okulondebwa kalina okuddukamu kasikaningibwe nga bakabalibwa ebyo byonna terikyakolebwa ne tutandika ssaawa 5 ate ku ssaawa 10 ne batukomya abantu abadde bazze abangi ebweru okulonda tebaalonze olw'obudde nga buweddeyo ate nga sinsobi yaabwe nti mmwe mwakereeze essaawa endala 5 at least baali twongeddemu essaawa 2 oba emu kuba obuzibu tewabadde bwaffe okutwaliza wamu Uganda okuteeka enteekateeka y'okulonda tetunnatuukako kukozesebwa buuma bwa tekinologiya tetunnatuuka ku eyo level olw'ensonga nti ebyuma ebya tekinologiya olina obikolako research ng'ebula almost omwaka mulamba wano baakola testi z'obuuma obwa tekinologi biometric machines baazigezesa ng'ebula emyezi 2 ate nabo bennyini be bazigezesezzaako mu palamenti ne bagamba butwala obudde bungi kati tebaafuna time emala kubeera prepared kyovula ebyo byonna byabaddewo n'olwekyo Uganda okutwalizamu tetulina bye twalonze kyovula ebintu byetusuubira si bwe biri ogambye akakiiko k'ebyokulonda kafunye 20% eyo ogikawa kusinziira ku ki oba kagifunye 20% we kagifunidde nti obululu bwazze endala makisi endala ze bafunye abalondesa bazze ne babaawo ebikozesebwa bye baali balina okukozesa bye bitaabaddewo webuuka bwe bajje 20% obululu bwazze ku polling station n'abalondesa ne bajja yeyo yokka credit ginabawadde ebisigadde byonna tebyabadde perfect ebisigadde byonna bwe ffe tubawo ebyokukola kuba ffe twatuse ne tugamba ffe kennyini ne twegeyamu ne tugamba tukozese manual obudde bugenda saa zigenda mu 6 ffe ne tutula ne tugamba naye mbadde nsaba tukolerese ekinaatusobozesa abantu baffe olonda n'akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde nti tudde ku system enkadde ffe twali twateesezza dda era mwatandise dda okulonda twali tetunnaba naye nga twateesezza dda n'abakuumaddembe ababaddewo nga nabo bakiraba naye nga tulinda supervisor electoral commission wano atutwala akonfaminge kuba saa zaali zigenda mu 6 kyogamba twalizeemu ne tulonda lunaku lulala ekyo kyali kiraba n'omwana ayoka nga it's just a common sense nkuba ne luli mu kulonda era baleeta obuuma era ne bugaana bwe bwagaana ne tukozesera mmanyo ne luli bwaliwo kuba nze lutu eri nali mubamu ku balondesa era twabusoma naye nga kakola ku bantu 2 wakusatu ne kakyanga ne tukesa ne tubusa ebbali ne tukozesa manual system ene enkadde gye bakozesezza mulimu amativu nayo nti yatambudde bulungi process yatambudde bulungi nnyo ekyagiremesezza okutambula obulungi nti abantu tebaaweddeyo kulonda jjukira yo yasooka kukola kunoonya mu register ozze tukubikkule okitegeera naye kali akuma kali kagenda senga kimu nti tembosambuza kyenkumu ojja wayini kakotiika kagamba success bw'oba toliimu kagamba rejected ng'ogenda okitegeera kati system eno ye tumenyeko kimu nti twatandise rate ekyokubiri obudde etwala bungi
abalonzi baffe abamu tebasobodde kulonda. Kate era yatumenyeeko kimu nti Byabakama yali yasettinga system y'okutambuza obululu egenda tambulira ku buuma. Kuba tekwabaddeko internet. Abula akuumako baali bakalekerayo akaajo mb'obululu bwe bunaabali bwano nga babutaalinga baddamu ne basikaninga ne babusindika eri abaafuna mangu. Kati leero simanyi ngeri gye yabufunyeemu okusooka okubala wekapchola nga bano tannabalawo. Twazi ku system nkadde kitegeeza kibadde bakozesa. Kitegeeza system enkadde DLR form ziba zirina okuva mu ffeeno. Zisooke ziyite ewa Torobert. Zisooke zituuke ewuwe. Kati ye wedda abijjawo amangu ago. Kuba system weba ya manual wana returning officer w'ekyalo alina otwalira ow'omuluka. Ow'egombolula n'atwalira ku district. Ekyo process eba nnene nnyo. Fe abantu abamaze okubala obululu ku ssaawa 3. Byabakama n'atandise okuwulira ng'asoma ebivudde mu kulonda ku ssaawa nga 2. Yabadde abijjawo amangu ago. Gwe weebunya obululu ne butambula okuva eka Nakapiripiiti ne bujja ne butuuka ku Tale Center mu town nga bwa manyo nga si bwakuyita ku buuma yabadde abijjawa. Aho kawuka batuferedde ne batufumbafumba kati kitegeeza bo baasomye ebyo bibadde bo baagira dda byo bye beewandiikira nga bo. Ebyasomeddwa akakiiko k'ebyokulonda gwe nga gw'olaba nga si bituufu. Lwansonga DLR form tuyina za soft copy. Eza soft copy baazijjeewa zaayiseewa okutali internet. Gobadde okimanyi n'obuuma okwekyanga internet kuviirako ddala. Uganda tenatuuka ku level ekozesa buuma bwa satellite. Ensonga yaleetesa obuuma buno eno kwe kukendeeza ekibba bululu. Ne congestion. Twagenza okulaba nga obuuma bugaanye okukola. Enziba y'obululu tugambe nti nekomalawo ndi guno eno yakomyewo. Yakomeddewo ddala. Kubanga osene tugamba process eno yatambudde bulungi. Process yatambudde bulungi. Twagala okumanyaawo. Kati enziba y'obululu yazze bweti. Process yatambudde bulungi naddala nga tuva ku polling centers. Era bw'ogenda n'otunuulira abantu bonna be batasomye nti bawangudde obululu DLR form ze balina balaga nti bawanguzi. Lwansonga ono obwedda asoma tezinduuka. DLR form za soft copy tolina gwakubidde essimu n'agikuba n'agisindika. Wabadde ogisindika naki? Ekisooka akuuma k'ekyanze kitegeeza yabadde alina okulinda omu ku omu nga ne DLR form ze. Okitegeera? Kati bye n'atulaga nti alangirira. Gwe kimanyi abamu yabasomye nga ne DLR form tezinnatuuka. Wano ku Noola ffe twavuddewo ssaawa 3. Batandise okusoma obululu ku ssaawa 2. Kati zo wedda azijjawa. Ababo balina bwe badde beerekeddeko internet. Kati kyekyo kibba obululu kye tugamba. Batandise okubba obululu. Nga ne DLR form tezinnafuluma. Kati wetudda kwene enkola gye twalondeddemu eya manual ey'okuba nga tukobeera register ku register. DLR form yeegattibwa okufuna obuwanguzi. System ki yandibadde ekozesebwa akakiiko k'ebyokulonda okulaba nga Uganda etuuka mu kulonda nga bwe baagala ntudde ku digital system ng'esobola okuperforminga wano mu ggwanga Uganda. Olowooza ki kyandibadde kikolebwa? System ya digital yalibadde ekola naye wano ku bubbi obuliwo tetunnatuuka ku level ya digital. Lwansonga omuntu ebamuwa budget eyakuuma akali oligino nti ya miliyoni oba 2 ye agamba miliyoni 5 n'afiisa 3 ate mu kufiisa 3 n'agala n'agula ka China nga kafu. Okitegeera? Kati level tetunnatuukawo lwansonga abantu abaleeta ebiteeso ebyo bagula ate bifu. Kale tugambe bwe tubagula simu bagula za copy. Tagenda gula oligino. Eyo system esobola okukola mu nsi ezitaliimu nguzi. Bwe kaba kuuma ka miliyoni 10 leeta ka 10 nga keeko. Si gwe kufiisako ate ogulako 6 olw'okuba oyagala emmeka 4. Ekitegeeza obumu okwekyanga bagula budyo. Eyo enkola eya biometric machine gye eri zikola mu nsi ez'enjawulo naye bakozesa oligino with their low budget. Naye ffe budget tugaba nnene ate ne tuleeta bifu. Wano buli bwanguzi bwe butulemesezza otuuka buli kye twagala. Nsobola okuwa example. Jennifer Musiwe yali agulawo ka fountain akali ku Odi Kampala ekyemmanga wa Kepisi okajjukira. Omanyi budget yako yali yasedemeka? Yagamba biliyoni 2.5 ako nakati kaava tekakyayiwa mazzi. Naye nga gw'olaba budget eyo yali ekajaamu.
so senga yakola akaja mu budget ya bilioni 2 senga katika kyali wankali nga kya bulambuzi okitegeera kati wone kitu nemesezo to ku system level je twagala bubbi na buli yake mugamba biometric machines ne kyazilemeseza kwe kujibwawo kwa internet tugambe nti wano mu ggwanga Uganda ebitongole ebitutwala nga kwotadde n'akakiiko akateekerateekera eggwanga okulonda tebiwuliziganya na bitongole binnaabyo okutuuka nga olese mashini okimanya ekolera ku tekinologi oba ku intaneti ate yo sisse egambye tuggyeko intaneti kino obuzibu buli luddawa mu bitongole bineeno oba bennyininyini ekitongole ekiteekera eggwanga okulonda kyekitamanyi kintu kyekyagula kikolera kuki oyogedde kitya ekitongole kyennyini kisobola obba nga tekimanyi nti akuuma kaali kasobola kukola nga tekuli intaneti. Ekyokubiri ebitongole bino tebiruuziganya lwa nsonga wano olwaleero tuli mu nkola ya divide and rule. Ekirala ebitongole bino byo byennyini bibeera byepinga olwa ssente kati owa UCC ayinza obba teyawuliziganya nawa electoral commission lwa nsonga teyamuwa ku ssente ono amugamba ssente wafisa nnyingi mu kuleeta proposal yakuuma naye nange agenda okuyamba kakole sooka ompeeko kino n'atamuwa lwa nsonga olwaleero mu Uganda tetulinawo independent institution neegi tewaliwo kitongole kyetengeredde buli kitongole ekiriwo nkyafu kifugwa muntu ogwo yabagamba ekyokukola owa EC waliwo mukama we n'owa UCC waliyo mukama we kati ate mukama waabwe tasobola bagatta nti mutuule for the better buli omu amusinkana lulwe omukulu lwagenda osingana aba UCC abasinkana bokka naye erabira nti ate bano aba EC buno bumu bwe baleese bulina kuba connected nga bayambiddwako bali kati nga temufunye meeting yawamu mmwe bugenda kukola butya kuba mu kusooka ennaku olwasooka olumu bajjako internet naye ng'emirongo tikwegiri giwanika kati nga osobola bypass nga gwe n'ogenda alobeerako internet bwe balaba nga abaana bakikoze nnyo ne basalirako ddala emirongooti ne beera kibakoze kyafekitinga ki n'obuuma bwabwe ako space ke bali batulekeddeko olunaku olwasooka nga internet ezikola naye ng'omulongooti guwanika kaali kayamba buuma okategedde ate bwe balaba nga abaana batandise okuwugezeganya ne bagamba byonna ne tubijjawo mu kubijjawo tebaakommunicatinga na bano kuba baalugjawo ku lwakusatu okusalako emirongo gyonna basalako lwakusatu ate lwakusatu ku ssaawa nga 9 ez'olweggulo kubanze ku lwokusatu ku makya naliko ku ssaawa 9 nga tekuli wadde omulongooti oguwanika ate ng'okulonda kwa ku makya olaba information flow yabula tutuuka ku makya bali bateekako byonna bigaanye nekisa obusibu kweyawula olw'omukulu ono abatwala tabakkiriza kutuula wamu buli omu amusinkana lulwe ng'era bw'olaba bwakola ab'ekibuli ne bwakola ab'okuwodi Kampala wagenda ekibuli tasobola yita ab'okuwodi Kampala mu gye lwaki mwekuba buli omu amulaba ki lulwe yeye enkola ya divide and rule olaba Pastor Kayanja omulaba lulwe tasobola mutuzaamu ne bujingo nti naye lwaki mwevuma okitegeera kati yenkola gye tutambuliramu wano. Okay, okyali ku Magala TV program twebuuse nange Simple Steven za Simple Profile omuwulidde kansala bwatyo ye bwalabamu ebintu ebigenda maaso mu ggwanga tukyali ku kalulu akabaddewo era nga essaawa eno omukulembeze ye yayangiriddwa era yennyininyini abaddeko tibuhabulwa tewali kubuusabuusa ekyo munnayuganda abasinga badde bakisuubira naye tukyagenda mu maaso nkwebaza gwe wena atugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo YouTube, Facebook, Instagram wamu ne TikTok namwe mwenna Magala TV Fans Group mbatumiddeko mwenna mwebale kubeera nga mutugoberera ku mikutu gyaffe gyonna. Mr. Arnold. Yes sir. Obutakola bwa buuma buno obutekinologi obwaleeteddwa biometric machine kyakosezza kitya eggwanga okutwaliza awamu munnayuganda yeetaaga okumanya obuuma nalwankuba leero twalire tuli sure 100% tubwesiga oba nti bugenda kukola mazima n'abwenkanya naye obuuma bwatukozesezza nnyo lwa nsonga bwatukereeyesezza abantu abamu bakeera okulonda bagende babeeko bye bakola omuntu n'alidda paka ssaawa 5 n'aggwamu amaanyi n'akola ki n'agenda abalonze enamba ne yeesala. Ekirala obuuma bwatuleetedde nnyo okutubbisa tugenda okujja mu kalulu bakandidenti nga buli omu otegedde ntugenda kukozesa biometric machines
Kitegeeza strategic zo zonna zabadde zibesingiddewa kukuuma. Lwansonga akuuma ako babadde okusinziira bangeje bakatusomesa babadde bagenda kaleeta nga kali empty. Gwo badde ogenda okafeedinga. From the beginning oscanning barcode ya kalulu no scanning obutabo no buli information gikali kagenda ofuna kalinga simu ng'ogiguze empya n'ogisako application zonna zoyagala. Buli information gikali kagenda obba nayo twali tugenda giteerako awo ffenna. Abalondesa ba agenti n'abalonzi nga balaba. Era ne mu kuggalawo kabadde kachovola abantu gende mu kubala akalundi kano kakyagwanyi kamoyi no kascanninga katulaga nti already kayiseemuuko kuba bagundi yako serial number yabadde eyiseemu ng'okakuulamu. Ne mu kabala abadde olina okukakulamu kati awo okubba kwali badde kutono. Era katayise mu biometric machine wano nga tukalonda wali mu kabala kaali badde kagamba rejected. Natumanya nti yakomyewo gwakumeka gwakubiri. Akuuma we katukozese okutukoze bakuyita kukosa katukosezzaamu nnyawo lwansonga ffenna twali tubaze kuuma. Kati n'enkola bwe yazze yabadde yakigwawo bugwi netandika kwetegekeraawo. Ekintu ekitali kyangu. Ekintu ky'okwetegekeraawo kiba kizibu. Lwansonga n'abaana bonna abadde batukuumira akatwali twali tubasomesezza kuuma ngola yaako. Tetwabasomesezaamu strategy ndala. Nti waliwo strategy zino zibasobola oyitamu ne babba wano ne bakola bwe bati. Ffenna twali tuzze tubesingidde ku ki? Kukuuma. Era katwaffectinze nnyo nnyo. Ate bwe tudda mu byenfuna by'eggwanga. Ebyenfuna by'eggwanga ko obviously tefe twabimanyira. Kati budget yonna yagenda kukuuma, process yonna yafudde. Sente y'omusolo yonna yaligenze mu malwaliro mukola enguudo yazze kubuuma obufu. Kati weebuuze yabutuleetera yavunaanwa ki? Ye yabuleeta. Wawuliddeko nga balina ebibuuzo bye bamubuuza. Oba yeeta kati mu nsi ezaakulaakulana omuntu eyaleeta projekiti ya biometric machine olwaleero yalibadde yalisigninze. Tosobola kuddamu kutula ku seneti y'abasajja nga mu America ng'oleese programu ng'eyo netwa ku lunaku neefa. Tosobola kuddamu kulabikira wantu wonna. Era yaleeta proposal essaawa zino yalibadde alisigninze. Mu nsi ezaakulaakulana, mu nsi eziri development, ensi ezirina democracy. Kuba kati ssente mmeka yafiirizwa ez'omuwi w'omusolo. Obudde bw'abantu bumeka bwe yasse oyo ng'omusigaza mu ofiisi. Ebyaddala gwe naawe kibuuze mugwe Munnayuganda ali eyo omuntu gwe yakkirizibwa okubeera ng'akyali mu ofiisi. Ajja kujja yeewozeeko. Tosobola namuwulira. Senga yatandise ejjo. Ejjo we twekalakasizza ng'obululu tebuzza abantu bayomba biki bwe yabadde alisigningira. N'abagamba ku lw'ensobi eno gye nakola bweti nzikiriza nkitadde era yalisonyibbwa. N'olwokuba tuli mu nsi etalina demokrasiya byonna tebyogerwako. Tuyinza n'okuva wano nga tutegedde yali ani. Era nze nange ndi sure 100% tomanyi na linnya lye. Bajja kuba bamutubuulira omuntu oyo tebajja muleeta mu projekiti y'obuuma obwo kubanga kyo kituufu eggwanga lyakoseddwa nnyo kuba obuuma obwo bwagendako billions and billions of money nga malwaliro teriddaga nga bujja okubeera nga buyamba Bannayuganda okufuna akalulu akamazima n'obwenkanya. Nga tweyongerayo mu maaso tukubya akalulu tukakubidde mu kizikiza buli Munnayuganda kyayita suubira. Kale baali bakisuubira naye nga tukisuubira nti internet ejjavaako nga okulonda kutandise. Naye yavaako before 2 days back. Internet nevaako. Internet eno oba nkiyite nti advantage oba disadvantage ku byokwerinda kubanga tulaba akalulu ka 2021 okwekalakasa kwali kungi nnyo, violence zaali nnyingi nnyo, amawulire ag'obulimba gatambula nnyo oba oliawo kikyaleetedde okugibwako internet eno. Ate nga bannabyabufuzi babadde beesunze nnyo akalulu kaneno 2026 mwe twaleetera n'eŋŋombo eya protestive vote. Okujjako kwa internet kuyambye kutya eggwanga oba oli awugamba nti lusigadde mu mirembe. Okujja kuba internet tekuyina kuleetedde eggwanga mirembe kuba tebasobola kuba ddembe nga gwe babadde akalulu tebamulangiridde. Okujjawo kwa internet kuyamba bano abali mu buyinza okwekuumiramu. Gwe weebuuze bo bakifunamu batya. President yavayo n'atugamba security bagiina emala esobola otukontrolinga. Oba olina security emala internet waki oba ogijjako. Internet bagijjako olw'ensonga nze nabadde ngenda kukwata result ze nfunye wano mu speed million mbe nga zituuse ku mubaka. Omubaka bagende omulangirira ali ku Tale Center era senga internet yabaddeko tewali mubadde mubaka waffe ava ku Tale Center. Aba atudde awo agattira awo
Ovudde Gombe bwetwalo bwejiti. Ovudde Nansana bwejiti. Okitegeera. Mu speed million abenga akimaze. Buke natukayo yakama okugattagatta nga wali yabukoze eki yarabye dda. Ekigisako internet advantage yaba abali mu buyinza. Kati olwaleero abantu benna kwa tebannasoma Nalukoola abantu beekawempe bakole ki? Basigale eno waka talina ngeri gy'asobola yambamu mubaka we nti wano we bagambye nti baakuwangudde result zizino. Kuba tebagenda mukkiriza tambula tuuka. Kati advantage yamba bo. Kiyamba bo kwenyoleza mu buyinza na kukuuma byabwe. Bye baagala bayiseewo bye baagala. Nze olwaleero nze Zambali lyali tatambula. Mbeera wano nga mmaze pointation tulina 11 ku Nola ne muweereza. Era ndowooza ojjukira mu kalulu akasooka aka Nalukoola. Omusajja yasoma nti Nambi alina obululu 7. Lubongoya yali atuddewo n'asituka n'amugamba yafunye 7. Olw'ensonga yali waawo. Kati bw'oba toliiwo kati nga jjo we wataabadde nti kyakkola tomanyi kivudde eri. Luli ekyayamba Lubongoya nti yali alina result nga yazikoze eki yazifunye dda. Era akalulu ke kawempe luli akanalukoola kasooka ebintu twabirabyanga ku TV. Ne tulaba boxes ze basambye ne tulaba abamamba kati wano wabadde olabirawa. TV zabaddeko. TV zabaddeko nenga TV kyesobola okuweereza live akalulu. Wano olwaliro media station zonna baziwaza kyakkola teri yeeyogera. Wabula ow'essimu tosobola mubuulira kyakuweereza. Era nga bw'ayimiriddewo n'akwata live wakasindika. Okitegeera? Kati internet eyamba bo. Fe yatwafekitinze era yetubbisizza akalulu. Gwe sooka otulemu weebuuze lwaki basooka kujjako internet. Bo Bannayuganda bakoseddwa batya mu kino? Weebeera nga otwalizamu gavumenti bw'ogambye yawada advantage yaayo. Abannayuganda bakosebbwa nnyo lwansonga tebaafunye kye baagala. Omunnayuganda yakedde ku makya n'alonda omuntu gw'ayagala. Gw'asuubira agenda omukolera ne balangirira mulala. Era bakosebbwa nnyo kuba ekitutwalamu kalulu kwesalira waani gwe twagala. Kati eddembe lyaffe ery'okwesalirawo baali tuggyeeko. Mwesaliddewo kubanga mwenna mwakiriziddwa okulonda. Ne batuggyako eddembe lyaffe lwansonga balangiridde be tutaalonze. Be mwalonze be balangiridde. Tebasobola kwe Naluyima owulidde obululu bamulangirirawo. Bamulangirira obululu 600 ali 200. Era abaddewo ng'akaayana agamba obululu nawangudde na 200 mu bugatteko. Lwansonga basobola obukozesa nga advantage nti abalonze DRFOM oli opponent we ajje nga abalonze bali 20 mu kiso yonna ng'ate yamwangudde ku 600 tola nti bakitono. Kati yo bwedde kyekimukaayana bamwongereko obululu bwedde balangirira bo kye baagala. Kyenagaye nti byabakamate yalinze funa result zivudde mu balonzi. Wano Wakiso eyina constituency 6. 8 ate nga zisingamu abalonzi. Kati Naluyima gwe bwedda bamugamba fuluma walangiriddwa dda naye nga kyakawana abantu tebakirawo bwedda abantu bamugamba kati bamaze omulangirira akaayanira ki bamuwadde 600 ku 20 agalonze. Olaba tatuuse na wakati wabo balonze ekyo kaba bamuddikirangaa ng'omuwanguzi. Kati oli bwagenda mu kkooti kitegeeza oli bye yalangiridde si bye byavudde mu balonzi. DRFOM zate zinatuuka. N'alangirira byayagala. Awo Munnayuganda bwe yakosebbwa ennyo. Okay. Programu twebuuse Magala TV nange Simple Steve nza Simple Profile. Ng'osiibula abatulaba ku Magala TV. Obugambo obusembayo. Basebo ne bannaba batulaba temugwamu maanyi. Oba batubbye waggulu awo ng'abantu beerangiridde sagala Bannayuganda mugwemu maanyi. Tukyalinayo okulonda kwa mirundi 3 tugenda londa nga 22 basentebe b'ama district ne bakansala. Tuddemu aba municipalities ne division ewa city mayors nga 27. Tusembeyo ne LC Filiba chairman ne bakansala waabwe nga 4. Temugwamu maanyi mugende mukozesa amaanyi ge musigazza mulonde kye mwagala. Ate mulonde kye mwagala mu busungu n'amaanyi. Abantu mbalagire ddala nti eri waggulu bye mwalonze ffe si bye twalagala. Era n'olwekyo mbasabira obuwanguzi, mbasabira obulamu obutaggwawo, mubeere beesimbu. Katonda ng'ayagadde tugenda yingira Uganda empya. Erinnya n'eddoboozi Arnold Sendijja, kansala wammwe ku Mabanda. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.